genda kunyumya obulamu genda buntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Okusinziira olunaku olw'eggulo nze yasoose okubreakingira story y'omukulu Sobi nga bwe yabadde afudde, era nga bwe nakoledde story eyo mwenna abalabye eggulire ennakoze twabadde tetunna konfaminga ki exactly kyamusizza na yafudde ate nera still twabadde tetunna konfaminga nti ddala kituufu afudde. However, olugambo lwabadde lwatutuuseeko dde okusinziira ku sources twabadde tulina, naye ng'obukakafu obuntu ali ku source wa gye bamutidde tetunnaba kubeera nga tubufuna. Naye nera nenkusuubiza nti wayino ku SMX Media ngenda beera nga nkuwa details ne updates ku kufa kwa Sobi nera kyende mu kubeera nga nkola. Ku makya g'olunaku olwaliro nsookedde maka ge omulambo gye guli mu kubeera nga gusuubirwa okubeera nga gutwalibwa ssaawa yonna, nera omulambo we gutuukira mu maka ga Sobi jja beera nkuwa updates nkulage ne footage anaabeerawo okusinziira we ntuukiddewo nga abantu basuzeewo mu lumbe nera nga abantu bakyeyongera okubeera nga beekungula okubeera nga bagenda mu maka ga Sobi okubeera nga bakungubaga. Entuukiddewo ng'abaana be we bali nera nga bali mu kubeera nga abantu abali mu kubeera nga babakumakuma bababudaabuda okubeera nti nera olw'ekitalo ekyatuuse mu maka gaabwe okufiirwako taata waabwe. Information gye nfunye bali mu kubeera nga bakiriyalinga details zonna ezibalina okubeera nga zikiriyalingibwa okubeera nga babawa omulambo okuva ku ggwanika ly'emulago gye gwatwaliddwa olunaku olw'eggulo. Sobi yafudde tali mu kubba ng'abasigadde babadde balowooza munyaabo yabadde alina gy'agenza okubba nedda, yafudde ali ku mulimu gwe yabadde ayatandika okubeera ng'akola. Nera nga Sobi okusinziira munya musajja w'amaanyi, musajja wa kibuli, yabadde nga apangisibwa owalemeseddwa naddala mu nkaayana Ze'Ttaka. Omupangisa n'alikuumira, omanyi nnaku zino obeera n'akatakako naye omuntu n'akuyingirira n'akusojja n'osimba ebirime n'abisaawa, n'osimba amatooke n'agasaawa, ozimbye eno bamenye. So ng'osobola omupangisa naye n'afunayo abaana bagenda okubeera nga bamuyambako nga baabo ne bakuumira ettaka okusinziira ebbanga eggere. Okusinziira nga ku eryo kuliriko enkaayana, so ate ng'enkaayana zibadde z'amaanyi, so bamupangisa okubeera ng'alikuuma ng'akuumirako pate emu ekaanira ettaka paka nga bamaze okubeera nga bagonjoola ensonga zonna then ye alyoke aveeyo, nera nga we batwe bamusse. Okusinziira ku information gye tufuna temuliimu nkola y'amasasi, naye entematema gye bamutemyetemye amazima kituufu omuntu yabadde tasobola kubeera nga asimattuka. Nkugambye ndi ku ground, ndi ku source naye ngenda beera nga nkuwa updates zonna omulambo gunaatuukira mu maka ge jja beera nga wendi okubeera nga nkuwa details n'ebirala ebinaaba bigenda mu maaso. Wayino ku SMX Media gwe kyolina okukola subscribing onyige notification bell ebisigadde obitulekere. MCSMX, I sign out.